abasinga batanso kugamba nti ebyobufuzi bitanso okujjamu bakazanyiikirizi banakatemba abatalina kiruubirirwa abatalina kigendererwa kulabika nti bajja kwesimbawo Kalyesuubula Benjamin bwenga gwe ki ekikubanudde n'ogamba nti nze kati nzize nange ku luno kagwake keetonye njagala mbeera omukulembeze w'eggwanga lino nnyattu Uganda ebyo nno divorce bingi naye bwe nkugamba nti bingi bategeeza ebintu bingi still nze okubeera mu national unity platform ate tekitegeeza nti Kyagulanyi simwagala wabula ate musaba busabya neegatteko atya kadde mabega wange nze nkulembera eggwanga lino temwamu wamu emyaka 5 egyasooka ani Kyagulanyi temwamu wamu ku NUP waliyo okusaba obukulembeze n'okutwala empapula abeggwanyiza ekifo ky'obukulembeze abagala okukwatamu ate gy'obadde n'ofuutukayo n'odduka n'ogenda lwaki omukulembeze Kyagulanyi we yali ateekayo empapula ze okusaba ekifo ekyo gwe tewateekayo nasaba naye tebampa mukisa okukola ki Kyagulanyi tebamwesimbako wali oyagala kwesimba ku Kyagulanyi mu kibiina yes n'owolaba mwami Museveni we basobola omwesimbako kyakulemesa okumwesimbako kyetwagala abantu bamanye nti bannange bwe nawaayo empapula zange zaakomawo ne baŋŋamba nti munaaye kino ne kino kibuzeemu genda okitereeze oba bakuwa ekiwandiiko ekigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wano mu NUP nga president tebamwesimbako kye baakuwa Registrar yaŋŋamba nti teweesimba ku principle Registrar yagamba ate yalina okakasa ebigambo ebyo yes nti Bobi Wine tebamwesimbako teweesimba ku principle obikakasa ebigambo ebyo yesebo tunula mu kamera awo gambe nti ebigambo ebyogera bikakasa Kyagulanyi tebamwesimbako Registrar wa NUP yakugamba yes owaffe Nakaseke ate mukwano gwange Registrar wa Nakaseke we Nakaseke buli district erina ba registrar empapula mwali muzitu lindako soko nkwatireko wano kati omanyi oli kyali wange nedda tetugenda kulwanira wano nedda kati oyalindako nedda oli kyali wange lindako neddako interview obadde oyina engeri gyonsikamu nga bakusasudde bwe batamanyi empapula ze z'okwagala okulembeze mu NUP okwesimba ku Kyagulanyi wazitwala wa Nakaseke nazitwala wa registrar mu office yaffe ewa Nakaseke empapula njagala kutereezebwamu empapula nga oyagala kwesimba ku kifo ky'obukulembeze mu NUP zigenda wa registrar Nakaseke kati asobola okuyambako nagamba nti kola ki tugende waggulu ku kitebe oba kati kanzitwala oba gendayo zitwaleyo naye nga mu bulambulukufu bwakyo olw'okuba yakutwala mu by'obukulembeze. However much I don't have to be partisan mu bintu byenkola nga munnamawulire, but Kalyesuubula you are portraying a bad image about Kyagulanyi. Do you know that? Image ate ndyogeddeko ku Kyagulanyi because ati bw'ogamba nti oli tebamwesimbako anti registrar yayogera ate nze mbyogera oyo mukulembeze yayogera by the way let me tell you mwe mutya buti kwogera. Kale nkwaniriza ku Celebrity Track tutandise vaawo mpito 2026 okulonda kusembedde cyani twalabye mu kibiina kya NUP musajja mukulu Kaana Kambata abasinga manyinga Kaana Kambata abadajja ku Nansana municipality ng'ate abadde esimbyewo ne munnange Zambali Blasio Mukasa ne muganda wange Ibrahim Mayanja nabye ku mukulu muyita Saalongo kuliko oli omulala yakola katemba ku kitebe yani ono kamanda ani oyo yani erinya lyerabidde yaleeta abasirikale ku kitebe ne bavuya ne bakola emivuyo awo nkizudde luvannyuma nti naye yakitegedde kaadi myana yenaya mye bwesaawa najja ku independent 2026 agenda kwokya abantu tulikkanayo kyani 2026 tutunulire embeera nga yeno tambula naku olwaleero ndi waddembe siri waddembe kuba bw'okyazanga omukulembeze nkyaziza president addako alinze kulayira essaawa zino ono munnamawulire omukukutivu akola ku radio bagita Record FM esangwa mu kibuga Kampala 97.7
tagline egamba etya yehona president tagline yamwe egamba etya twocha ate nga ya Rock FM ngaleetwo mwakakyusa nali wano maze okukola tagline yange ya Rock FM house of the city twocha kale byebyo bannaye sebo mwagenda okukyusa branding wamwe yenna nga radio yange weeri era omu ku bakozi wammwe yaliyo omukozi wammwe mukozi yali wano n'awulira erinnya tagline yaffe n'agitwala ku radio yammwe tagline twocha kale olunaku olwaleero ndi ne president alinza okulayira kale omukulu gwe nalina lunaku olwaleero ayagala kwesimbawo ayagala kukulembeze omaze okwewandiisa kati olwedde wekiba kyatandika dde okwogerwa nti neesimbyewo nange nenkyogera mba neesimbyewo kale yeesimbyewo ku bwa president his excellency bitulibwa bimalayo kalyesuubula mubeerabeera Jamal ojja kugenda ogambe nti Jamalu kyali wange okalyesuula kyali wange nimekuteekako ki ng'ate n'appointment olina kusooka kunoonya PA wange kati kagamba ate Jamalu ate simu nga zikyazigira ebintu ebimu munange it's God given kati Katonda ebeereyo n'agamba ono omwana yitaawo genda okwate mu bannayuganda emyaka egyo nze bayirawe saagala wadde okusukkula mamu wadde eddakiika bwe mmala okulayira mu gwokutaano ku bwaki obukulembeze bw'eggwanga Uganda bwe mmala olulayira bwe nti njagala ku makinga sure nti emyaka 5 bwe giggwako bwe siyisaamu wadde eddakiika nga ŋŋamba entebe ngitadde mbadde njagala kutereeza ggwanga lidde obamu kadi mu myaka 5 ogenda kutereeza eggwanga ligenda baliteredde wano Uganda tulina obugagga obusobola okutereeza eggwanga lino mu myaka egyo oba lito kimanyi tulinaani katebe olunaku olwaleero balamusizza basebo ne banyaawo abatulaba celebrity track erinnya eryange nze Kalyesuubula Benjamin aka manager Jamal oba mu mannya gaffe eri bampita Big Bro Jamal erya radio ndi musajja munnamawulire ndi musajja musuubuzi wa motoka mwaba mu ka bracket mulimu bloka ndi musajja mulimi ndi mutabani w'omwami Abel Kironde Kiyingi omu ku basirikale ab'amaanyi abaleeta president w'eggwanga lino mu ggwanga awangalira Nakaseke banzala Nakaseke gye twandiyise Mekka ye Uganda olwaleero efaanana nga ennimiro eyalekwawo etalabikako wadde erimu ebitooke ebitali bisalire basebo ne bannyabo neesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga lino Uganda omwaka 2026 era nga njagala munneesige mumpe muntwale nti ndikyakulabirako ate ebizibu byempiseemu naawe obiyiseemu lwakuba ebiseera ebisinga amazima gakaawa temwagala gawulira enziri gyentambuza yakubeera nti bannayuganda musobola okukyusa mu bukulembeze mu mirembe ate obukulembeze bwe tulina oba constitution gye tulina ekirambika bulungi nti ssemateeka oyo bwakirambika obulungi nti nsobola okuvaayo emyaka 18 nze okusinziza bwe ndabamu ebintu ebitabo byange 2 nasomako era njagala obbakakasa nti mwe musigadde okungoberera n'okunzikiririzaamu oluvannyuma lw'ebyengendo babuulira nja babuulira nga ku celebrity track wano lwaki nzize neesimbewo era biki byengendo okukolera bannayuganda era gwe lwaki oli eyo ng'olowooza nti eggwanga lino terisobola kukyuka okuva mu mikono gy'abasajja beririmu abaliina ne tiddako mu mikono gya civiliani nga Kalyesuubula Benjamin weewaawo oli munnamawulire ebbanga lyenkumanyidde oli munnamawulire ate n'endongo girimu abasinga batandise okugamba nti ebyobufuzi bitandise okujjamu bakazanyiikirizi banakatemba abatalina kiruubirirwa abatalina kigendererwa kukoleka nti bajja kwesimbawo Kalyesuubula Benjamin bwenga gwe ki ekikubaludde nogamba nti nze kati nzize nange ku luno kagwake keetonye njagala mbeera omukulembeze w'eggwanga lino nnyattu Uganda ebyo nno divorce bingi naye bwe nkugamba nti bingi bategeeza ebintu bingi still ekisooka tozuukuka buzuukusi n'ogamba nti ngenda kubeera pulezidenti w'eggwanga
nze ebyobufuzi by'eggwanga lino Uganda ebiri serious bimazemu emyaka 10 naye nga mu byobufuzi biri ebirala bye mbadde ntembeeta ndi mu myaka 2 wakundaba nti nkula bubi naye ndi mu myaka 4 plus kati bwe njogera ku myaka 4 plus si myangu gya kuweza era wabaawo bingi byoyize wabaawo steps z'oteekinze obulamu okubeera nga buyimirirawo nze nganze omuntu ekimbagudde era njagala kino mu abatulaba mu kitegeere tokkeera bukeezi ku makya n'ogamba nti ngenda kwesimbawo kuwa president no waliwo obulamu bw'osaddaaka waliwo ebintu by'osaddaaka waliwo ebyokukola by'osaddaaka n'ogamba ekyo sijja kikola because nnuubirira kino ekisooka personally nyina ideology yange ng'omuntu nze bwe njogera ku ideology abalala nabo bali eyo bannabyabufuzi balina ideologies zaabwe naye nga kali esuubula okusinzira bwe ndaba ebintu we bitambula si we birina okutambula mu ggwanga olw'okuba ndi muvubuka ate waliyo bavubuka bannange bangi abalinga nze abatya obutya okuvaayo ku expressinga their interest mu ggwanga lino Uganda nti njagala nfuuka ekyokulabirako era basobola okuneegattako olwokyova olaba sajjidde mu pate n'emu nazze independent nti kyakuswalirwa kunene era kyakusoomooza mbadde mu National Unity Platform anti mbalenda okubuuza nti kyekyakubanudde okuva mu NUP njagala kusooka okutegeeza bannayuganda awo ebyo byonna bye muliko naddala gwe muvubuka ali eyandaba kubanga bangi baganda baffe bali mu Kampala bali wa Kampala bali ebweru wa Uganda nti bw'alaba omuvubuka ng'avuddeyo nti tali ku National Unity Platform oba si wa kibiina ekyo ye obwongo bwe kisooka omumulowoozesa nti oyo tawagira nkyukakyuka njagala okubategeeza ffenna tuli ku koosi y'emu ffenna ekigendererwa kyaffe kya nkyukakyuka nze okubeera mu National Unity Platform ate tekitegeeza nti Kyagulanyi simwagala wabula ate musaba busabya neegatteko atya kadde mabega wange nze nkulembera eggwanga lino temwamuwaamu emyaka 5 egyasooka ani Kyagulanyi temwamuwaamu tewaliiko ennamba esinga gye mmanyi gwe oli munnamawulire nkumanyi kumanyi n'okuva ku Ebaka Z ne bwe wagira mbamanyi era nakati nkimanyi kyowagira kali esuubula lwakuba temwagala kwogera kati nti mpagira gwe nze byange ngenda kutambula nga nkulangirira nti oyo divorce wange tulabe gy'onoddayo kale awalala ate bwobanga gwe weetidde akatale n'abalala bayagala battira katale anti kati katale ki otanso tugamba nti kwetusibako kutwesibako ogenda twesibako bwesibi katale ki njabbi kunyonyolero jabbi kati oyagala mu bufunze oyagala Bobi Wine ku kitebe ku NUP waliyo okusaba obukulembeze n'okutwala empapula abeggwanyiza ekifo ky'obukulembeze abagala okukwatamu ate gy'obadde n'ofuutukayo n'odduka n'ogenda lwaki omukulembeze Kyagulanyi we yali ateekayo empapula ze okusaba ekifo ekyo gwe tewateekayo anti babuuza ani awulira ng'ayagala okubeera omukulembeze okwatira NUP mu kulonda kwa bono kwa 2006 okwatira NUP flag twasaba nasaba naye tebampa mukisa okukola ki Kyagulanyi tebamwesimbako wanje tebamwesimbako wali wagala kwesimba ku Kyagulanyi mu NUP anti okulaga interest muziraga otegedde muziraga n'ogamba nti kati njagala nange kukola ki kubeera mukulembeze flaga bearer waki wa pate eno kati ye ekiriyo nti tebamwesimbako gwe walaba yaani gwe yamwesimbako ate gwe wagamba ogambe wagezaako anti tebampa mukisa mukyani yakubiki ekyakulemesa tulina be bayita ba registrar era neewunyiza nnyo juzi nabadde nsoma mu Daily Monitor nga mwami Joel Ssennyonyi agamba oyo si memba kino ki eno kaadi eriko mannya ki Kalyesuula Benjamin wagifuna 222 kati kitegeeza ki eyo signature yaani party ya president kati abantu bagala bategeeza ki ate nze mbadde omwogezi wa National Unity Platform mu Nakaseke district ani yampa okuyinza nabwewe balina gwe bateekayo gwe bayita registrar ne folk person owa district genda mpola njagala nkunyonyi kino ekintu bawuddisa nnyo nnyo abantu
member wammwe atuuka ty okuba because ajjeeyo avuse independent and a spokesperson n'ogamba oyo mulenzi tetumumanyi nga njogeredde National Unity Platform emyaka 3 oba tomumanyi yagambye atya biri mu Daily Monitor ngenda kuwa akagundi ako Daily Monitor era we bamwebuuzizzaako n'agamba tetumumanyi era njagala okujjawo obulimba obw'abannankyukakyuka abalowooza be bawuddiisa nti abakulembeze bennyini mwe be mulowooza nti nno mubalina ate babawuddiisa babalimba ate muntu abadde memba ate gwe n'ovaayo ng'olw'okuba oyina eddoboozi osobola okwogera n'ogamba nti oyo tetumwekakasa nti abadde memba waffe okitegedde era article mweri mu Daily Monitor yawandiikibwa kati bwe natudde ne ŋŋamba really abasajja bano bakulembeze bali after kukyusa bukulembeze oba bali after bonga bba abantu wali oyagala kwesimba ku Kyagulanyi mu kibiina yes n'obwolaba mwami Museveni bwe basobola omwesimbako ng'ekibiina kyonna olwaleero bali PFF already bantu beesimbyewo Democratic Party nayo beesimbawo nga wolaba ebibiina byonna kati bwe nalaba nga birimu ebyo neŋŋamba nze lwekiba ekibiina mbadde nkikkirizamu ate ngene kiri ku kozi emu yakukyusa bukulembeze because we are fighting a dictator and you also dictators. Ani dictator? Aba party eyo. I don't say this and this and this. Kati nze kyenjagala kumanya ogenda mu NUP ongo oyagala kwesimba ku Kyagulanyi owaddeyo ebikwatako wawaayo empapula waziwaayo nazikwasa registra ne bakugamba ki? Tebanziramu ate n'ekirala amaloboozi agaŋŋambwa ebintu ebyaŋŋambwa ti president tebamwesimbako konzi tebesimbako ye agenda paka kufa ate wesimbako nokalyesiibula nga tuvudde ku hiyase nga tuvudde ku hiyase ebigambo nkyemanyi nti akakiiko akakulira ebyokulonda mu NUP kayina ebigambo ebyenkomeredde ogamba nti nti ensonga bweti ne bwete kulemesezza empapula zo teziweze bulungi gwe wateekayo empapula ne bagamba toyiseemu anti nze olw'okuba bampa omukulembeze nali sibuuka madaala mu National Unity Platform omukulembeze wange bali bamuyita registra ye title gy'alina era nze registra oyo ye yanfuula okuba nti ndi mwogezi wa National Unity Platform kubanga waggulu batkwata obukulembeze ne beesiga registra ne folk person era obukiiko obwo bakatandika obbulonda kati obwa district naye luli emabega registra ye yali alonda okitegeera era netandika okukola omulimu nga gulabwako nonatambula ku zirediyo ez'enjawulo nga njogerera National Unity Platform ebintu ebibaddewo ewaffe Nakaseke ebintu ebibaddewo mu Greater Luweero ebintu ebibaddemu byonna wabula I was so shocked nti omukulembeze asobola ovaayo ne yeegaana mukulembeze munne wa level ya wansi n'amwegaanira eddala nti tetumumanyi va ku ebyo kali esobola oli mukumbuzaabuza like onvuga speed sikutegeera kyenjagala okumanya kale registra gwe bakukwasa omaze okuwaayo ebintu ebyetaagisa bakugamba ki ng'ovudde ku bigambo ebyogerwa nti oli tebamwesimbako bwana Matovu emboozi eno mpanvu emboozi ye nazzeeko kati kweyanjulira bannayuganda nakubategeeza biki bye ngenda before you kweyanjula they have to know who is you gy'obadde nekikugyeyo nze kali esuubula nakibagambye kyekyagano kwesimbako ekinzigyeyo gye mbadde tebadde democracy no ekyokubiri tulwanyisa dictator nabo ba dictator kyekibafuula aba dictator tebabesimbako nga kyekyagano kikyakulemesa okumwesimbako kyetwagala abantu bamanye nti bannange bwe nawaayo empapula zange zaakomawo ne baŋŋamba nti munaaye kino ne kino kibuzeemu genda okitereeze oba bakuwa ekiwandiiko ekigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wano mu NUP nga president tebamwesimbako kye baakuwa registra yaŋŋamba tewesimbako principal registra yagamba ate yalina okakasa ebigambo ebyo yes nti bobo nti tebamwesimbako tewesimbako principal obikakasa ebigambo ebyo yesebo tunula mu kamera awo gambe nti ebigambo enjogera bikakasa Kyagulanyi tebamwesimbako registra wa NUP yakugamba yes owaffe Nakaseke ate mukwano gwange registra wa Nakaseke buli district erina ba registra empapula mwali muzito
lindako soko nkwatireko wano kati omanyi olikyali wange nedda tetugenda kulwanira wano nedda kati oya lindako nedda olikyali wange lindako Nindako interview obadde oyina engeri gyonsikamu nga bakusasudde tewali yakusasudde nze nako nayogeddeko nedda bali bensanzaawo atugambye atya guys who are watching this balemu amagezi bino katudde ku one on one me and you kwa biba biswaza nze agenda okukyaza oli muganda wange ebigambo byasoose okwogera ogambye nti wagenda ku kitebe nkutte bubi tujjayo akatambi ayogedde ki nkugambye obuyinza bwezagala obwa president ewa registra ewani ewa registra we Nakaseke empapula tuzitwalawo oyo kati ate gwe olina okusooka amanyi kati waliwo ekintu kino nti wuliriza ebigambo bino divorce bannayuganda naddala abavubuka ekintu kimu kyetutamanyi mugiteekeko waliwo ekintu kimu kyemutamanyi nti obukulembeze bwa mitendera era nga bwe nasoose okwogera nti ofa obutuuka eri n'ogamba nti ogenda kwesimbawo nze golaba nyina manifesito yange manifesito eyo ngikoledde emyaka gibadde egyo okuviira ddala 2022 nkola manifesito yange wetulaba wetabijja nga tusangula wetulaba webitajja nyina ttiimu yange kati manifesito eyo nagimala last year ontegedde nga gwako mukyo ntegeeza ki nti olw'okuba waliwo protocol tulina aba folk person tulina aba registrar tulina abogezi b'ebibiina tulina biki mu buli kitundu nze kaleesula banzaala Nakaseke ate omwami eyasinga ennyo okundeeta mu bintu bino nti nali muwagizi wa nkyukakyuka naye okukusembeza okuteeka mu bukulembeze bwakyo bali bamuyita registrar kati registrar oyo nga buli kimu omwebuuzaako okitegere olw'okuba alina nnyo omwoyo gwa ggwanga actually nnyina bye nawulidde oba yalizayininze oba tannalizayininga kati ati wendaga nti olw'okuba nti oba olina okugoberera protocol nti bwenze mu kukwata empapula nazitwalayo nga ye alina okyusa eddoboozi lyange eri National Unity Platform waggulu naye nabadde shocked nnyo kyate naye nange kenyininyini nti tebamumanyi mu bukulembeze okugamba bwe batamanyi empapula z'okwagala obukulembeze mu NUP okwesimba ku Kyagulanyi wazitwala wa Nakaseke nazitwala wa registra mu office yaffe ewa Nakaseke empapula njagala kutereezebwamu empapula nga oyagala kwesimba ku kifo ky'obukulembeze mu NUP zigenda wa registra Nakaseke kati asobola okuyambako nagamba nti kola ki tugende waggulu ku kitebe oba naga kati kanzitwala oba gendayo zitwaleyo naye nga mu bulambulukufu bwakyo olw'okuba yakutwala mu by'obukulembeze. However much I don't have to be partisan mu bintu byenkola nga munnamawulire, but kalyesobola you are portraying a bad image about Kyagulanyi. Do you know that? Image ate ndyogeddeko ku Kyagulanyi because ati bw'ogamba nti oli tebamwesimbako ati registrar yayogera ate nze mbyogera oyo mukulembeze yayogera by the way let me tell you mwe mutya buti kwogera abavubuka abali eyo bati okubyogera nganze era ku 10 wali abavubuka abo abasobola okumira ensanafu ne boogera ku kituufu ekiri mu Nuupu abo ku 10 ekyenda mu 7 bakola bwe bati naye nga babiraba bwe towuliranga konsasage ziri mu Nuupu wawulirako ku meya we Kawempe kimanyi mumanyi wawulirako ku byaliyo ati tugenda yeeyo anti kati ngezaako okutegeeza nti ne mu bantu abakulu nga si muvubuka nga si kiki wano tuze kutegeeza abantu divorce. But you have access to NUP party headquarters, don't so? Kati si kyalina access. No, but by then you had access. We batwaliranga empapula ati wali osobola wali ogenda ne ku kitebe nali okudabyeyo kati nze kennyini anti kati nze kennyini kankubuulire nabayitako ko abamawulire ne abakulembeze bannange abali mu Luweero mu Nakaseke
ne tubayita nga twagala kutereeza kibiina ekyo naye sagala nnyo kwogera ku kibiina mbadde njagala nnyo kutereeza mbadde njagala nnyo kugamba bannayuganda ngenda bakolera background yange teyina isu yange gyetambudde era ne bwonoonya akatambi konna nze mbadde muwagizi wa nkyukakyuka era mu nkyukakyuka gye mbadde mpagira mu nze omu ababadde bakkiririze nnyo mu bukulembeze obwo era ekyantabudde ne kintangula ne ŋŋamba nti kati nnyina okuvaayo nga there is no democracy. But you had access to NUP headquarters. Gwe nga bw'obirowooza si we biri. You went near... My friend, brother, let me tell you, gwe nga bw'obirowooza si we biri. Ebintu mubiraba bikukujju. Kiringa olwaleero President Museveni naye kamuyingize mwene emboozi. Olwaleero Mwami Museveni abasajja n'abakazi bakwata amabaati g'ekkalamojja ne bagabba n'embuzi. Bonna bali munda. Naye tetwamanya ffenna nti babba. Tetwabitegera nti babba. Live example nga wolaba Fomalup. Mwami Mathias Mpuuga. Bwe kyajja nti waliwo ssente ze yalya. N'afuluma ennyumba. Ne bagimufulumya bubi nnyo abamanyi n'abatamanyi. Abalowooza nti yakoze kituufu, abalowooza nti yakoze kikyamu. Naye yafuluma ennyumba. Tebyaliwo. Wabula mulimu ebikyamu ebituufu n'ebikyamu. Kati ky'olina okumanya bingi nnyo bavubuka bannange abali eyo abatya okwogera ku nsonga gye njogerako. Wabula olw'okuba twagala ggwanga litambule ligende mu maaso ate nga nnyina abawagizi gwe tewalaba eggaali yange bwe nasoose okukuba olukuŋŋaano lwasoose mu Kampala nga mbuuza bubuuza ku bavubuka bannange tewabalabye ojja bateera waawo obalabye musiraamu tewabalabye okwesimbawo ku bwa president is it about okubeera n'eggaali naye waliwo eggaali just mbadde njagala before nga tulina kugenda tukulembera njagala oleke ng'otereezezza ebigambo by'ozooyogera ne byogedde wano olunaku olwaleero tutereeze ensonga eno then tugende ku bukulembeze ebwo bwogenda okiikirira abantu gw'atagenda kubeera nakyemalira mu kibiina. Olina ekibiina? Nze ndi independent brother. Wagala kubeera president. Omuntu okubeera president yeetaaga kubeera atya? Like biki bisanyizo ki byetaagiza okubeera president okulembera abantu eggwanga ddamba erimu over millions of people. Okubeera omukulembeze w'eggwanga mwana wattu naate si bye biri awo byangu. Nga ki? Kisooka ideology yo. Biki byogenda okulaga bannayuganda n'okubakolera. Endowooza ye eri etya. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri ssemateeka waffe akirambika bulungi. Senior 6 okudda waggulu. Nze nyina diploma, nyina ne degree, nyina ne certificate. Ekyokusatu olina okubeera nga down to earth ng'abantu olina by'obugenda obbalagako bakolera era bye nnina ne manifesto yange byerambika. Manifesto ekisooka kiri ki manifesto? Ekisooka kulwanyisa nguzi nga nkozesa tekinologiya. Jengeno nga omukulembeze yina ne bw'anaaba ali mu gavumenti bw'aba ali mu gavumenti ng'ali mu ofiisi ya gavumenti omuntu wa wansi oli ow'Ennakaseke muganda wange ali ekyamutaka ali Masaka ali Embalala asobola okumanya ku ssimu yo n'amanya Honorable Gondi yalidde enguzi ekyo kubanga tuli mu nsi eya digito ekyo ngenda kukireeta e Uganda. Kati nga bw'embadde enguzi yange owe Masaka agenda tegeera atya nti musawa 2 emabega ndidde enguzi. Ye technology gwe ngenda okuleeta wano kubanga tebana bayo mu tracking abantu balina okubanga ba tracking olaba nabadde nyina okubanga nabadde nzize n'ebintu ebizibu ennyo. Buliriza bino byenjogerako bye byetaagisa eggwanga ottereera alyesuubula ate ensi egenda kuba ya digito nnyo kubanga ng'omuntu omutracking ali mu tracker omuntu oyo ayina okubeera nga kamera emutambulirako bw'aba akolera gavumenti si byakulya ssente za gavumenti emukozi agenda banga nga kamera emutambulirako. Ffe abakulembeze tugenze mu buyinza tulina engeri gye tugenda okukikolamu naye ekisookera ddala ngenda kulwanyisa enguzi kuba enguzi yeremesezza mu ngeri ya digital. Yes, yeremesezza buli kimu okubeerawo wano eno kubanga njagala nkubuulire ebintu bingi nnyo wano e Uganda ebisobola okukolebwa. Naleka Dubai nga omuntu akolera e Kampala naye ng'asula Mutukula. Ng'omuntu akolera e Kampala ng'asula Busia ng'akolera e Kampala ng'asula Arua. Otegedde
nga mu ddakiika 2-3 aba atuuse ku mulimu nti wano olwaleero endowooza y'abannayuganda Mwami Museveni yagitta. President Museveni the 50-year plan gye yalina waaliwo emyaka 5 ng'alina 5-year plan yena ideology gye nkulaga nti yalina ye nga ye endowooza banne be yalina Kano Besigye Mugisha Muntu baani ideology eyo Bamwami Mbabazi tebaagirina. Laba bwatuuka mu bukulembeze olwokuba yalina ideology ye n'akwata 5 n'agigattako 0 nekifuuka emyaka ago the 50-year plan. Oyagala emeka mu bukulembeze 5 years only. Okakasa ote ntojja gattako 0. Sisobola lw'ensonga obulumi bw'empiseemu bwe muyitamu. Embeera gy'empiseemu gye bannange gye bayitamu era ngimanyi. Yajja ali bulungi ye akwata obukulembeze yali bulungi. Mwami Museveni teyali bulungi naye ensi teyali nga bweri. Kubanga twali millions meka yakwata obuyinza wayo tuli 48. Okitegedde nti twali batono nnyo kyova olaba nti olwaleero ideology y'abalimi agisse ey'abalunzi agisse abasuubuzi agisse nti olwaliro omuntu ne wabeera Nakaseke ng'asobola okulima naye ebintu tebituuka Kampala. Gwe imagine nti ennyaanya ze tulya ziva Kenya, obummonde bwe tulya buva Kenya, buva Tanzania. Kati nga gwe Munnayuganda njagala osooka olowoolereze nnyo ebintu bye tugenda okukolera eggwanga nga kaleesula nga nkutta obuyinza nti ebintu ebyo tusobola okulima wano ettaka lyaffe ggimu. Naye Bannayuganda abasuubuzi abalimi obateeseteese otya okuba nga beeyagalira mu bulimi bwabwe ate nga babufunamu nti ekyo kyoleese enguzi gy'obeerekawo abantu ne bali enguzi ng'abantu be badda mu scandals after scandals omuntu y'omu yagiddamu. Kitegeeza ssente ezo zisobola okukola oluguudo lwaffe. Kankuwa example waliwo oluguudo luva ew'obulenzi Kisuule ne lutuuka paka ekapeeka kyokka waliyo Jerusalem Sale nti oluguudo olwo my brother lumaze emyaka ago tebalukolanga ki ago naye nga lwandibadde luyita mu Nakaseke. Ezo Nakaseke zonna singa nguudo nnungi si Nakaseke yokka naye Nakaseke gye yalwanira. Kati nze luno oluguudo lwali mukola oluva ani Matugga lugenda Semuto Kapeeka ne luyitamu mpaka Ngoma. Lugenda wa? Terugenda Kapeeka? Lugenda Kapeeka olwo bali mu Budukola. Bali mu kulukola ne njogera ku luguudo lw'Ekisuule Kapeeka ne njogera ku luguudo lw'Ekalule Kiwoko. Bakola oluguudo lw'e Luweero ne luyitamu ne lugenda Ekiwoko ne lugwa ku district e Nakaseke. Olwo lwe baakolako lwokka. Naye mbooza nti ebintu byonna Bannayuganda ne ssente zonna olwedde ez'omuwi w'omusolo zaasasula oyagala kuŋŋamba enguudo ezo singa ziri bwe zityo Nakaseke wennyini mu ddwaliro nabaddeyo juice ne ntunuulira mu butuufu ng'eddwaliro embeera girimu lya gavumenti embeera gye lirimu byebyo ebintu ebimu bye twagala okutereeza. Tekitegeeza nti tewali ssente weeziri naye waliwo akabondo k'abamafiya akazirya akatonotono kyokka ne tubeera very disappointed nti gavumenti yaffe n'aboopposition bonna already baatuyamu olukwe. Both the ruling government and opposition parties they have betrayed Ugandans. Lwaki nkyogera bwentyo? Kubanga nze naliko ku kisinde kya Nassantege Ssebaggala wamulabako. Nze nali omu ku baasindika emmotoka ye okuva Entebbe. Olowooza kyali ki? Teyali laavu ya kukyusa bukulembeze. Kati gwe mu ground laavu kweri? Njirina mpitirivu wadde ki? Kyogamba oyise wano okujja wano mu studio yange wano abantu gasirayo bakuwuubira nti president waffe. Abantu bali busy bali mu kukola zino sawa zino zeemu za kukola. Ivosh oyagala ate bantu kubajja ku mirimu abantu balina okunoonyeza famire zaabwe ekyo. Wadai abekyengera oliwe kyengera ssebo oyo bamuyita Lubega Fred. Oyo Lubega wakolye wali ku Lufula kwadde obwagent ono wamagwa mumanyi omukulembeze wa mwagenda okujja yanda baluli twali naye ebwa ekyengera yennyini nga ku Lufula. Kati abo basajja bange abantu olanso besi bakobwesi bikati nedda akubulye jangu mu kamera asooka ogera wali wamulaba ku mmanyiiko ono
ne bwoga tewamulaba talina kyagenda kukuwa taata we kati waliwo abantu ze bwetuuse wano waliwo abantu abamu beolina oluleka taata amumanyi nyanda kati oyagala kumujja ku kitaawe gwamanyi olina ye amuyita taata laba nno okozesa abantu nga tobamanyi gye baava kati kali esuubula bw'okuba tooki mu 2026 oyagala kubeera president kikyolaba eyawangudde edda ekyo olina okwogera ebintu ng'obyekakasa bulungi gw'oli naye tomumanyi kati tomumanyi nkuyite ntya Mr. President kyangu Mr. President ate time wegendereze nnyo nkwagadde ggwe time wegendereze nnyo bino ebintu ebiseera bisinga okiwabwibudde abasinga bandaba mu kalulu ka 2021 bakuba akalulu bandaba mu kalulu akakalulu nakawangula mukwano enakaseke abasinga wasimbye kuwaki nyina DRF omuzi zange waliwo esimbye kuwaki bwa meya wa ssentebe w'eggombolora ne bakubba naye nze ngenda okgenda awo nekino njagala kadi ya Nuupu mwana wattu era epopola byange omwana yabiina wali mbadde njagala nnyo obiraga abantu kubanga bampa kaadi nze nali flag bearer waki NUP awo naye kati ate tulaba nga ate byewuunyisa okubanga bakkiriza ne basayiningako n'okusayiningako ate baga tebakumanyi naye anyway eyo tuveeyo 2026 ekisooka obukulembeze bwa demokrasiya ekyokubiri eggwanga eritaliimu nguzi ekyokusatu ntunuulidde nnyo omulimi n'omulunzi essanyu agenda kulijjawa nekulyetingawo embeera ng'alina okufuna essanyu ng'afuna mu byakoze ekyokuna ebyenjigiriza n'ebyobulamu ndabye embeera nnyingi ntambudde mu malwaliro agasinga era nakola tooti kugambye bino nabyetegekera okuvira ddali akaluwe nakamala bweppa nentandika strategies zange nze n'emikono nagifuna dda bali ninda bulinzi kumpa mpapula basayininge otegedde kuba olwedde weebali ontegedde kati okimanyi bamama baffe bafiira musanya bamaama bannakazadde b'eggwanga lino bafa lwakuba tewali bujjanjabi bumala n'eddagala teririimu so nga obubondo obutonotono obuyita obutambuza embeera eno nti bwe butwala ssente z'omuwi w'omusolo essente zandibadde zibaako n'ebintu bye zikola okimanyi divorce nti Uganda gye tulimu olwaleero ebitundutundu 80 ku buli 100 tuli bavubuka wakati w'ensanvu n'ekinaana tuli bavubuka ate abavubuka abangi ennyo bannyinaffe ne baganda baffe bafuluma eggwanga kuba kati n'okufulumya abantu eggwanga gwafuuka mulimu kyokka ne weebuuza gye bagenda okukola bafunayo ssente mmeka mwana wattu nno bafuna emitwalo 80 risaaki yange bwegamba nti 80 ku 100 bafuna emitwalo 80 ku 7 emitwalo 80 ku 7 nze nenzija ne strategy bweti era kyova olaba nsoosa bavubuka first mirimu first youth first jobs first nti olwaleero ngenda kumakinga sure nti factories zaffe ng'omuntu ofuna omulimu ng'atafuna ssente ezo zalulunkanira agenda afuna e Bulaaya ng'azifuna wano naye nga nsoose muvubuka kubanga omuvubuka ye mukulembeze w'enkya divorce tutunuulidde embeera nnyingi ezizze zibeerawo wano bannakigwanyizi bangi era abantu abaagala okwawulayawula mu ggwanga lyaffe nze ebyobukulembeze byange tebigenda kubaamu kwawula mu mawanga tebigenda baamu kwawula mu nkula tebigenda baamu kwawula mu mbeera z'abantu divorce wasoma tebiriiko mwana waani naye olwaliro omuntu afuna omulimu mu gavumenti olina okuba nga olina akumanyi olina okuba nga waliwo akukutte ku mukono nabangi tulaba bangi abali mu ofiises ez'enjawulo amazima ga Katonda mu ggulu nga ofiisi ezo talina kubeerawo tali meti kubaawo tali qualified engeri gyakwatamu abantu si nnungi naye neweekanga nga yali mu ofiisi eyo yagitambuza kireetedde bannayuganda okuba nga ssente zaabwe ziva tomono nga ziggwawo nga ez'omusolo zonna zonna nga bwe bazikuŋŋaanya nga weewunye kakirikika abantu 38 nga be bazirya nga bali bulungi bo n'ennyumba ne ssente baziteeka eyo mu mayumba eyo bazifuuyirako bufuuyizi naye ebyembi
Mwami Museveni abamu tabamanyi. Njagala tukkirize kubanga nze nagambye ngenda kwogera mazima. Lino eggwanga oliraba bwe tutavayo kukanula maaso ba mafia abali mu gavumenti ya Mwami Museveni essente bazirina ate bazikozesa bubi. Kyokka ne ba mafia betulowooza nti bagenda tuyamba bakyuse eggwanga lino ate nabo bajja buli ssente. That is opposition. Kati nze civilian omuntu wa bulijjo omulimi munnamawulire gwe tokiwulirangako nina obujulizi obukola ki obuluma ekibiina ekimu nga kirya ssente. Nina obujulizi obuluma abantu abamu nga balya ssente obadde ki bino ebyobufuzi ebiseera ebisinga ebintu bye tufulumya Mukama tusooka kukola research. Okitegedde naye mmwe nti baganda bange bano agenda laba vidiyo eno anvume osobola okuvuma agenda laba vidiyo eno atekewo komenti genda mu komenti otekewo ebibyo byoyagala naye njagala nkubuulire kino uliriza njagala nkubuulire musiraamu njagala nkubuulire gwe kennyini andaba simanyi oba omanyi kyogoberera besides kati oli ku celebrity track naye simanyi oba omanyi kyogoberera kubanga nze nyinako mikwano gyange abali mu makomera mbalina naye boddayo bwe ngenda ne mubuuza ne mugamba naye gwe omuntu gwowagira ogoberera ki mwana blood mwana nange byantabukako waliwo bannaffe betufiiriddwa naye nga n'ab'eŋŋanda zaabwe olwaleero bali mu kukaaba naye tebamanyi kyali kikyabwe kwegamba nga balabiraawo ng'afudde. Okitegera naye afa bangi babuzaabuzibwa nga tebamanyi kyebawagira. Kyova olaba nze ngenda kuvaayo neesimbebwa ntoogo mbabuulire ensonga zange nga balina okumpagira era bajja kusalawo bagambe ku nsonga eno n'eno kali yesuubula katukuwa obukulembeze bajja bange abeewa bakuli engeri gy'oli bulooka sisobola bavaamu olw'ensonga abo basajja bange ate mu Kampala bwe nali ntandika okukola emirimu emyaka nga 18 emabega we nasookera nange we nakumanyira naawe we wammanyira ye kati bwe kyommanya emyaka si 10 kati wagenda okujjanga olwedde tubaddewo awo emyaka egitambudde by then nali nkyakola kuli Suubi FM naye gwe wali ogaseekaawo nolaba Jamalu nolaba Kaleesula omugezigezi agatta mu mbeera yonna kati tewali mbeera gye siyiseemu emirimu ogibala mulimu okyagulimu ogwaki gwoba bulooka ngulimu bw'oba tomanyi gy'ovudde ne gy'olaga tomanyaayo olina kumakinga sure nti otegeera gy'ova otegere gy'olaga wetaaga miliyoni 2 zowe ziri naawo sente bagaba bulooka tebaba na ssente miliyoni 2 ate abasuubuzi abayimirizaawo eggwanga lino bulooka n'omusuubuzi be bamu kiri kyakwatibwa bukwatibwa nti bulooka muli mutunafuya bunafuya omusuubuzi abeera bulooka kati oyagala kuŋŋamba batwaniriza ku kibanda abo abasajja boolabaawo ku kibanda olaba producer abo abasajja bange boolaba ku kibanda abo nze nabayigiramu era kano ojja kasalamu abasajja babulooka abeewa bakuli ab'omundeeba ab'oku payini naye okusingira ddala abeewa bakuli awo we natandikira naye njagala okukakasa mwe be mulaba bataayaaya bwe bati mwe be mulowooza nti babulooka basuubuzi balina wali emmotoka ez'akawumbi otegedde boolaba ataayaya bw'atyo musuubuzi ayina emmotoka wano ez'akawumbi kati emiliyoni 2 zibabule abo bonna toddamu bayita bulooka basuubuzi lino tayito just ekomaawo naye gwe wali olabyeko bulooka nga asuza obuwumbi 3 obuwumbi 3 nga bulimu piisi 10 just oyo ayimirizaawo eggwanga omusolo gwawa munene kati nze gwe njagala oyambako okusinga okitegeera gundi yange wagirabyeko nagambye ab'amagye ba security officers bagenda funa miliyoni zezo 2 atandikirwako oli ku gundi ya Kyagulanyi kati munnayuganda alina obbaako kati ideology yange divorce
tugende maaso kale abamaje milioni police milioni 10 milioni 2 obukadde obwo bubiri wa police iyo police akoma mu Uganda n'ebintu bye oyo yatandikirwako wananchi omusomesa atandikirwako inakuzo bali kugugulana science zinaba arts atandikirwako wa government emilioni 1.5 mu government yo mu government yange omusawo emilioni zezo 2 nafuna obukadde bubiri ezo sectors ezo esatu kikulu nnyo ekyo kikulu kati ate mwe baganda bange bannamawulire ate nyina ekyammwe kyembayiyiza nsaako ne bano bannabitone tewagenda baawo mbeera eno yakugenda mugenda mutya ne mutandika okuleebeeta essente eggulu ne mweyuza n'amataayi ne mwejjamu essaati kuswaza nnabakyoko bapromota ne mugenda ne mulwana nga muleebeeta buleebeesa essente zammwe ez'omuwi w'omusolo mwe temulina ngeri gye muyinza kutuulamu gavumenti yenkyamu eyagala nnyo babagoberere babalondoole kubanga kati kyenategeddeko buli kaseera abantu baba ggulu tebavaayo I was like naye ekiri eggulu kiki so kyandibadde bwe kiti President Museveni ne cabinet ye oba ne gavumenti ye bamanya abantu bano bannabitone bapromota batuufu somewhere olw'ensonga bategeka zinateekako ku kivulu ne kindyago emiliyoni 4 ekiro kimu ne ziggwawo bugenda okukyanga sirinaamu wadde 10 ng'abamanja bali awo bayitirivu netegeka ekivulu kya Mulo ekyasooka wano ku front page webale nnyo ekivulu ekyo saafuna wadde 10 ani gwe nakabira ate nga watuwaayo ffe nalanga nenkola buli kimu n'omuyimbi yali akola naye bapromota bano okudduka okgenda ne bagenda eggulumbu balwaniddeyo kola bwoti kati awo nja tutuukawo kati wuliriza divorce ate saagala nnyo nafuye muyimbi wange oli akyali sebo nedda sebo oyo omusajja wange yanga Mulo ngambye akapande wasoma bubi kitegeeza ati alien yali ategeeza omanyi mujja tusonyiwa kati eno show n'omusajja wange tunyumyanyumyamu ebyomulimu nedda nti wategeka wakyamu okyusa ebigambo gayi wategeka maji nategeka maji akapande wasoma maji kusooka kyasose wategeka mukusooka tagambye nategeka maji kugambye akapande wasoma maji anaye gasoma maji wategeka wakyamu lwakuba nti gwe wawulira nti omwana w'ezzana gyakulidde wali osa omuteeka cricket over nakuŋŋaanya abava ebwegerere nakuŋŋaanya abava embuya nakuŋŋaanya abava ekiwaatule nakuŋŋaanya abava nere awo naye etaasa bugirita awo nali ali mukawefube ngakapandeko wakola otya kati njagala naye bambi wayagala yanga Mulo ng'otuyita tugende tukole interview eri ewabbakuli buli kimu nakikola bw'okwata obukulembeze buli kimu nakikola nze akulira ebyamawulire sula n'omusaawo sula tujja mufunira minisitule y'okweyusa abakazi kati ayongejja mu gavumenti yaani tewagala abakazi kweyerusa abo bogamba nti abakazi abeerusa tebakulonda tojja kufuna kalulu nedda lindako ate nowa ministry number notekawo ministry number abakyala kwefaako abakyala ensonga zino zetuliko za ggwanga niddakuliriza kyeŋŋamba nti minisitule y'abakyala okwezigula n'okwekolako mu ya mwami Museveni eri we bagiyita batya mbale onzija kumulamwa ni ku kintu ky'abapromota n'abayimbi otegedde gavumenti yange njagala nekino bakitegeere nti Michael Jackson olwaleero bajja era bikomezaawo ateriiweeyo sigiwulirangako
sijuulira kati eyo ministry bali mu business yaabwe abeerusa abantu wakati waliwo ekibiina ekigatta nti babuloka omuntu era nze nyina association ya babuloka bagita Kampala kati erusa abakazi bagiyita batya kati uliriza saagala tukifuule gundi eyo teri political osokireeta nze nenjireeta abakazi okwagala omanyi bakibagala mujomba nga tufuna engeri gye tuyinza okukiteekamu omanye ng'emivonvu bakibagala mujomba abakazi kyolina omumanya buli omu ajja kuba n'eddembe lye niyo bateerewo akantu nze bino mbikugamba oli kyaliwa kuba kimanyi nti mu kabineti yo olina okunnonda oba mukulira biki mwendi gweyagala wabeewo ministry y'okweyerusa ng'etwala ebyokwerusa n'okwezigula kwezigula tubeere siriyasi gavumenti gye bayita gavumenti sinnakyogerako njagala abannayuganda bankwate bulungi tuli ne Kalyesuula Benjamin njagala kusooka nze ndi munnabitone olw'okuba ndi talent manager managing abayimbi abawerako eyo yonna ojja kumpa olunaku olulala njogere ku kintu tuli mu kwanjula kintu kiki akabonereko ki babulamu nki akabonero munanga abantu bambuza nnyo akabonero naye olw'okuba ndi independent saagala kwewanya akabonero electoral commission yetuwaaki yetuwa obubonero ffe ne tulondamu naye kati abolaba olina ateekako akabonero n'akola atya either olina okuba nga okagazeetinze ng'akabonero ako kako okitegedde ng'ekukkiriza electoral commission kuba nze ngoberera nnyo amateeka omanyi eno endebe gye neesimbyeko si yakukeera ku makya ng'ogenda olonderera siri kazanyirizi njagala bukulembeze bwa ggwanga njagala bukulembeze bwa ggwanga kati onzigye mu mawulire kubanga nyina tayito nnyingi amawulire gy'oli naye bannamawulire golooza bali bulungi wuliriza kati ate mufunye omukisa bannamawulire bali bulungi buli omu ajja atugamba tufunye omukisa nga kyali waffe era tetugufunanga ate bameka abamawulire abasobola olowooza ku bantu mbuulira olweda ali mu kintu asobola olowooza ku bantu kubanga nebiri bye bimutegeeza byonna waliwo ebintu ebimu ale kati kabaweere katubawe Zambaali tulabe Zambaali yafunye kaadi nati naye ajja alimu ayagala kaadi tusaba nnyo agifune sibe bali ne Serunku mumanyi Serunku wa muganda wa John Bosco kana Kambata yabivuddeko yaze kuba meya musajja wange Serunku yabivuddeko n'alekera Zambaali era ye ali mabega wa Zambaali lwakuba bijaayi Ibrahim Mayanja akyaliko akyagaanye simanyi oba akapande yasoma katuufu kakati asoma kali akezana nedda kati kiriwo ekiti wezana muleke mpozi kati awera oli kusagula birala wezana muleke kakati ze mbadde ndowooza bwenti mbadde nyina kyenjagala okuggusa devotion zijja kumulamu abanna oletse ebintu notandika oleeta amolaba ali bwatandise okuleeta ebintu wano ebyagundi atandise okuleeta ebintu simanyi ebyamagi simanyi naleeta ebintu ebyebizigo naye byonna ayina byayisaawo ono manyi gyagwa kyoyina okumpita mpozi onoonya kuva kati ministry eyo gye wafunye eddala mba ngikugjako nzisigala kuzanyira mu gavumenti abayimbi kino njagala mukitegeere ebintu ebyobugagga byemusinga obba nabyo ye Katonda omuto gwe yakuwa ng'osobola okompozinga oluyimba olw'eddakiika 3 nze mbamanyi bayibawo endongo endiisizaako ebbanga eriwera ng'oggyeko omulimu gwange gwenkola nti nsuubula mmotoka endongo endiisizaako ebbanga eriwera ate professional yange yakuba munnamawulire tindi munnamawulire omutendeke sibiguddeemu bugwi lwakuba ebintu byange nze mbaddeyo nnyene ebbali nga ndi mukati kuba naye wagenda okundaba olwedde nga nkola ku leediyo nga mbusomye naye ali nonsanga mu kibulooka naliko maneja wa Babiji era naye esente zagenda kubanga ekyo kyo sikirumamu babu wali maneja we ebiseera yawe bamusangira mu motoka si egwe maneja we ebyo byayita biba byayita lwaki oleeta ebintu ebityo ye kale bamusangamu naye kati lwaki obireeta kati sawa zino tuli ku bukulembeze bwa ggwanga kugamba kwoliko
katuyagala nga ne kano nsomye kafu maji kasoma maji Mr. President tugende mu maaso abayimbi muyina enkizo nnene nnyo mu ggwanga lino muyinako shares yammwe mwenga mmwe muyina omugabo gwammwe era ng'omuntu omulala yenna wabula ebintu bye tulina okwekenneenya ennyo essente eziva mu gavumenti zibabawa buli omu azifunamu era aganyirwamu era bazikuwa bakuwaza ki okyebuuzizzaako bakuwaza ki kiddeyo ku kibuuzo kyange kiri gwe omuvubuka awagira buli ekijja by'owagira obimanyi omanyi bo b'owagira kiki kye bayisaawo kye baggusa gwe bwe bakuwagira bamanyi ky'okusa nze ndi muntu bwa Namunigina era njagala wabeewo aleeta bwino wange agambe nti gwe kalyesulo z'okyuka bwoti ne bwoti ne bwoti nze siwagirangako Pulezidenti Museveni ate kati mba nakyuse ye ndowooza nye nasoose okugamba si buli abeera nga tawagira National Unity Platform ayagala kuŋŋamba PFF nyina omusajja gwe nsinga okukkiririzaamu ennyo mu byobufuzi era nze gavumenti yange bwekwata njagala muyita gye ye Ssemujju Ibrahim Nganda oyo omusajja mugoberera nnyo naye simusisinkanangako one naye nze mu bannabyabufuzi bentunuuliramu bendaba nti ono omusajja ye mulala naye abantu tebamutegeera ye Ssemujju Ibrahim Nganda nti olwaleero tosobola kuŋŋamba nti bakwata obuwumbi 15 oba 10 ne bakwasa sekita ya industry eya music industry nga y'abayimbi bagenda kukola ki bugenda bayamba ki ng'abayimbi abo olwedde nga bo balina obugagga bwabwe babututteko bati muyise etteeka lya copyright likole libeere nga likola nga sebatta ennyimba zayimbye ng'atuula ewaka n'alyako dhani okuteeka ssente mu bayimbi kyokka essente z'oteekamu zigenda kuliibwa bantu ab'olubatu bwe bati abayimbi ow'eggulu anaafuna ow'embalala anaafuna kankubuuzayo ekibuuzo kimu Mr. President mpaayo ensi bbiri ezirina etteeka lya copyright ne copyright engeri gyakozeemu esookerako ngenda kusookera mu America kubanga ne juzi nagisomako Kaweera copyright yaayo ekola Bungereza copyright yaayo ekola era mu kukola kwayo nti abaana ky'abayimbi baffe abawano nkola ntya n'ebiyiye byabwe wano teeka mu kifaananyi nga ky'abayimbi baawano enkola gye birina okukolamu kati ngenda kuwa example omusajja omugagga ennyo olwaleero singa copyright law ebadde ekola ye Dr. Jose Chameleone that one is a trillionaire I'm telling you singa copyright law eyawana ebadde ekola Eddie Kenzo omulaba olwaleero singa is a trillionaire not even a billionaire but a trillionaire singa copyright law ebadde ekola wano alina obusobozi obutuukirira president ye nga ye ibagezaako copyright bakomawa obadde obigoberera mbadde mbigoberera bali ku kikati nakati olwaleero kyenasembyeyo okutegeera nti baagala kuliisa libeere active naye ekyo kizze kibeerawo emyaka 3 emabega bwekyo bwekiri kizza kibeerawo tugenda kulitereeza nti waliwo omuyimbi ali mu kintu kino simanyi oba bamwetoolodde be bamubuzaabuza naye nga nze ndaba ali ku mulamwa ye Ragadi nti Ragadi asobola okuyamba copyright law nekola kuba naye ali kumpi ne president era ali mu gavumenti eno kuba kyezuka yeesimbawoko ne ku bwa Lord Mayor oba ali mu gavumenti eno naye nze kyempakanya kyekyokukwata essente enkalu oziwa omuyimbi leka kola strategy ekwata copyright law eno ekole nga n'omuyimbi ono ow'embalala kayimba kaako balina obuyimba 5 nga weluba luzannya mu saaluuni ng'asobola okulya weluba luzannya ku radio ng'afuna weluba lubuuse booda ng'asobola okufuna esente zemuwa abayimbi ezo n'omukwatira miliyoni za 3 oba 5 oba 10 n'ozimuwa zigwawo still muba mubisse kino ekya copyright kyebagenda ofunamu emyaka n'emyaka okitegeera so ekyo nze ndabanga obunafu bwa gavumenti ne bano basajja baffe abali kumpi ne gavumenti abatafuddeeyo kulaba nti copyright law eteekebwa mu nkola ate ng'ekola
kubanga bangi bino ebigambo tebasobola byogera devotion nno nze neewuunya nnyo kubanga ebintu byenjogera kati nze nasazeewo kubuusa nsi ate waliwo kati episode gyenja okukuleetera nkubuulire nti abantu aba opposition abasinga ate gavumenti yebafandinga ebyo tujja okukola mu kitundu ekyokubiri nga tuzemu okusinkana omukulembeze ayagala okubeera pulezidenti kuba kubuzaabuza abantu babuzaabuza nti nenkyo okyusa eggwanga ate ekituufu kiri nti ng'ate bali be bakufandinga bennyini kuba kubuzaabuza bantu gavumenti bw'okyusa nkugambyeko omuntu saa bintu byakuntuuza mu bigambo naye nze njagala babuuka era bakitegeere nti muwagira ebintu byemuwagira naye sooka weetegereza omuntu gw'owagira n'abantu bemuwagira eno Uganda bwe muteebereremu tugenda kubeerawo nga the rest of our years ze tuliko mu ggwanga lino oba ze tuliko mu nsi muno nga Katonda atusaasidde ng'ensi tekyuse tambula n'omuleme nti civilian azze kale esuubula zze nze sikayoka kiripu konna akalaga nti eno gavumenti nali nagikiririzaamuko emyaka 5 egyasooka mwami Museveni bwe yakyusa n'ayongerako 0 awo n'ensangula obulamu bwange bwonna bwe mba nina emyaka 44 olwaleero nalina emyaka emeka nga yakagikwata olowooza nali sitegeera ye bwe nkugamba nti nno nze naliko ku baasindika Nassantege Ssebaggala akalulu kakawanga semwogerere akalulu ka Nassantege Ssebaggala n'alagira nali muvubuka ng'ate era already ndi mu byabufuzi Besigye azze naye I told you both the ruling government and the opposition parties they have betrayed Ugandans because all of them are mafia. Bantu gwe nawe ogenda kubeera ku opposition ng'olwanyisa okujja ku government kati nze ndi bwa namunigina sina party name chobola asizikiririza ati opposing the government the ruling government isa wasn't eri mbuyinza and I salute them kubanga ruling government erina byekoze nze sigamba kujja government mbuyinza abeera ki that opposing wanti uliriza inze ndi omu kubeebaza mwami Museveni byakoze ekyo kikiriza nti alina byakoze oba nawe ogamba mutalina kyakoze totally mu kitundu ekiddako tujja kubeera ne Kalisula Benjamin tukyatambula naye kutuuka olunaku olw'okwewandiisa kinaaba kitya miliyoni 2 gogayina gali wali galinda bulinzi kati buloka bwe busolo bwa Runda kati ze miliyoni 2 toddamu nakubuuza atubagaliza olunaku olungi tubadde ne Benjamin Kalisula kulembeze ate namwe ngenda bayamba babuloga bannamawulire ne baproducer ne baani mere bulungi mwera